Essula y'omukaaga. Abaana ba Isirayiri ne bakola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi. Mukama n'abagabula mu mukono gwa Midiyaani emyaka 7. Omukono gwa Midiyaani ne guwangula Isirayiri. Era olwa Midiyaani abaana ba Isirayiri kyebaava beekolera obuyu obuli ku nsozi n'empuku n'ebigo. Awo olwatuuka Isirayiri bwe yamalanga okusiga, Abamidiyaani ne bayambukanga, n'Abamaleki n'abaana ab'ebuvanjuba nabo baabayambukirako, ne basiisira ewaabwe, ne bazikiriza ebibala by'ettaka okutuusa bw'otuuka e Gaza, so tebaaleka kyakulya mu Isirayiri, newaakubadde endiga, newaakubadde ente, newaakubadde endogoyi, kubanga baayambukira wamu n'ente zaabwe n'eweema zaabwe. Baayingiranga ng'enzige okuba abangi, bo era n'eŋŋamira zaabwe tebyabalikika, ne bayingira mu nsi okugizikiriza. Isirayiri n'ajeezebwa nnyo olwa Midiyaani, abaana ba Isirayiri ne bakaabira Mukama. Awo olwatuuka abaana ba Isirayiri bwe baakaabira Mukama olwa Midiyaani, Mukama n'atuma nnabbi eri abaana ba Isirayiri n'abagamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, nabaggya mu Misiri ne mbalinnyisa, era nabaggya mu nnyumba y'obuddu, era nabawonya mu mukono gw'Abamisiri ne mu mukono gw'abo bonna abaabajooga, ne mbagoba mu maaso gammwe, ne mbawa ensi yaabwe, ne mbagamba nti, nze ndi Mukama Katonda wammwe. Temutyanga bakatonda b'Abamoli be mutuulira mu nsi yaabwe, naye temuwulidde ddoboozi lyange. Malayika wa Mukama n'ajja n'atuula wansi w'omwera ogwali mu Ofula, kye kyali ekya Yowaasi Omwabiyezeeri, ne mutabani we Gidyoni yali awuula eŋŋaano mu ssogolero agikisa Abamidiyaani. Malayika wa Mukama n'amulabikira n'amugamba nti, Mukama ali wamu naawe, ggwe omusajja ow'amaanyi omuzira. Gidyoni n'amugamba nti, ayi Mukama wange, obanga Mukama ali wamu naffe, kale ekitubeesezzaako ebyo byonna kiki? Era ebikolwa bye byonna eby'ekitalo biri ludda wa bajjajjaffe bye baatubuulirako nti Mukama teyatuggya mu Misiri, naye kaakano Mukama atusudde, atugabudde mu mukono gwa Midiyaani. Mukama n'amutunuulira n'ayogera nti, genda n'amaanyi go gano, olokole Isirayiri mu mukono gwa Midiyaani. Si nze nkutumye? N'amugamba nti, ayi Mukama wange, Isirayiri ndimulokolera ku ki? Laba, baganda bange be basinga okuba abaavu mu Manaase, nange ndi muto mu nnyumba ya kitange. Mukama n'amugamba nti, mazima ndibeera wamu naawe, era olikuba Abamidiyaani ng'omuntu omu. N'amugamba nti, obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso go, kale ndaga akabonero nga ggwe wuuyo ayogera nange. Tova wano, nkwegayiridde, okutuusa lwe nnajja gy'oli, ne nfulumya ekirabo kyange, ne nkiteeka mu maaso go. N'ayogera nti, n'abeera wano okutuusa lw'onookomawo. Gidyoni n'ayingira n'ateekateeka omwana gw'embuzi n'emigaati egitazimbulukuswa ne efa ey'obutta. Ennyama n'agiteeka mu kibbo, n'amazzi gaayo n'agafuka mu kibya, n'abimuleetera wansi w'omwera, n'abimuwa. Malayika wa Mukama n'amugamba nti, ddira ennyama n'emigaati egitazimbulukuswa, obiteeke ku jjinja lino, ofuke amazzi g'ennyama. N'akola bw'atyo. Awo malayika wa Mukama n'agolola ekikolo ky'omuggo ogwali mu mukono gwe, n'akoma ku nnyama ne ku migaati egitazimbulukuswa. Omuliro ne guva mu jjinja ne gulinnya, ne gumalawo ennyama n'emigaati egitazimbulukuswa. Malayika wa Mukama n'ava mu maaso ge. Gidyoni n'alaba nga ye malayika wa Mukama. Gidyoni n'ayogera nti, zinsanze, ayi Mukama Katonda, kubanga ndabaganye n'amaaso ne malayika wa Mukama. Mukama n'amugamba nti, emirembe gibe gy'oli, totya, togenda kufa. Gidyoni n'alyoka azimbira ekyoto eri Mukama, n'akiyita Yakuwa Salumu. Okutuusa leero kikyali mu Ofula eky'Ababiyezeeri. Awo olwatuuka mu kiro ekyo Mukama n'amugamba nti, ddira ente ya kitaawo, y'ente ey'okubiri eyakamaze emyaka 7, osuule ekyoto kya Baali kitaawo ky'alina, otemeeteme ne Asera akiri okumpi, ozimbe ekyoto eri Mukama Katonda wo waggulu ku kigo kino ng'empisa bwe yalagirwa, oddire ente eyo ey'okubiri, oweeyo ekiweebwayo ekyokebwa n'omuti gwa Asera gw'onootemaatema. Awo Gidyoni n'atwala abasajja 10 ku baddu be, n'akola nga Mukama bw'amulagidde.
Awo olwatuuka, kubanga yali atidde ab'ennyumba ya kitaawe n'abasajja ab'omu kibuga, n'atayinza kukola bw'atyo emisana, kyeyava akola ekiro. Abasajja ab'omu kibuga bwe baagolokoka enkya mu makya, laba ekyoto kya Baali nga kimenyesemenyese, ne Asera kibadde okumpi ng'atemeddwatemeddwa, n'ente eyo ey'okubiri ng'eweereddwayo ku kyoto ekizimbiddwa. Ne bagambagana nti, ani akoze kino? Awo bwe baabuuza ne bakemereza ne boogera nti Gidyoni mutabani wa Yowaasi y'akoze kino. Awo abasajja ab'omu kibuga ne bagamba Yowaasi nti, fulumya mutabani waffe, kubanga amenyeemenye ekyoto kya Baali, era kubanga atemyetemye Asera akibadde okumpi. Yowaasi n'agamba bonna abamuyimiridde mu maaso ge nti, mwagala okuwolereza Baali oba mwagala okumulokola? Ayagala okumuwolereza bamutte nga bukyali bwankya, obanga ye Katonda yeewolereze, kubanga bamenyeemenye ekyoto kye. Ku lunaku olwo kyeyava amuyita Yerubbaali, ng'ayogera nti Baali amwawaabire kubanga amenyeemenye ekyoto kye. Awo Abamidiyaani bonna n'Abamaleki n'abaana ab'ebuvanjuba ne bakuŋŋaana wamu, ne basomoka ne basiisira mu kiwonvu eky'e Yezuleeri. Naye omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Gidyoni, n'afuuwa ekkondeere. Abiyezeeri n'akuŋŋaana wamu gy'ali, n'atuma ababaka okubuna Manaase yenna, era nabo ne bakuŋŋaanira wamu gy'ali. N'atuma ababaka eri Aseri n'eri Zebbulooni n'eri Nafutaali, ne bayambuka okubasisinkana. Gidyoni n'agamba Katonda nti, obanga olirokola Isirayiri n'omukono gwange nga bwe wayogera, laba, n'ateeka ebyoya by'endiga mu gguuliro, obanga omusulo gunaaba ku byoya byokka, ettaka lyonna nga kkalu, ne ndyoka manya ng'olirokola Isirayiri n'omukono gwange nga bwe wayogera. Awo bwe kyali bwe kityo, kubanga n'agolokoka enkya mu makya, n'akamula ebyoya, omusulo n'agumalamu mu byoya, amazzi ne gajjula ekibya. Gidyoni n'agamba Katonda nti, obusungu bwo buleme okumbuubuukirako, era n'ayogera omulundi guno gwokka. Nkwegayiridde, nkeme n'ebyoya omulundi guno gwokka. Kaakano ebyoya byokka bibeere bikalu, omusulo gube ku ttaka lyonna. Katonda n'akola bw'atyo ekiro ekyo, kubanga ebyoya byokka bye byali ebikalu, omusulo ne guba ku ttaka lyonna.